Zero box electoral commission. Yes, mulungi andaba batugambye konti nno waliwo ababadde batikinga obululu era nga mu ennyumba gye ndi mukulengezaako akaseera kano we babadde batikingira obululu kyekyo kyendi mukugezaako okulaga akaseera kano naye bagamba omukyala abadde ne bokisi alina omulyango gwafulumiddemu n'adduka n'agenda omukyala abadde alina obululu kyendi ndi mukugezaako okutegezaako ababasanze nga ababutikinga era y'omu kwabo era akaseera kano ndi ne Honorable Kaluwa wanga ow'ebusujju era bali wano mu kaseera kano kyekino kyendi mukutegezaako. Alright, tokatya gowena omulabi wa KKTV Uganda kanetwork kaba katono nnyo kaba katirira mu ssaawa yonna. Yekwese wano mutoyi era twagala kumanya kiki lwaki yekwese akaseera kano wetyembeera bannange kino kibi nnyo. Kino kirala mukko nga babadde batugambyeko nti no waliwo abadde atikinga obululu kyekitenyeza okutegeezaako nga akaseera kano bwekityo bwe kiri. Ndi wano ne Honorable Kaluwanga okulaga buli kimu ekigenda mu maaso g'omulungi andaba akaseera kano yeekuumiddeko. Batugambye nti waliwo abadde batikinga obululu era omukyalo owomu adduse n'agenda n'ebbaaga gy'abadde nayo. Kyenyiza okutegeezaako g'omulungi andaba akaseera kano bwekityo bwe kiri. Akaluke kawempe kalaka kati kafuuse kalalamu nnyo obululu nga bakidde okububba bannange nga batidde nnyo nekye tulina okukola tubeere vigilant. Obululu nga bakidde obubba ali ku mukutu KKTV Uganda amawulire agakagwawo waliwo abakwatiddwa wano oba abasangiddwa nga bali kutikinga bululu wena abadde wano akaseera kandi wano ne Honorable Kaluwanga era nga tutuuse kati tunaba kugenda mulaali chukira olunaku olweggulo His Excellency Bobi Wine yabaddewo naye olunaku olwaliro waali wabula amawulire agakagwawo kati geego era omukyalo oyo afulumidde mu mulyango bw'ategedde nti no bamuguddemu badde batandise okuba nga babutikinga.